nkwaniriza mutuula tusome nate olunaku olwaleero. Njagala kufunzaako ndabe nga akatabo kano tukawunzikamu eno episode. Kawandiikibwa Walabye Ekimagoba. Nze muzzukulu wa Mugema Munnakyala akwata ssente empya n'enkadde, omwanjuzi era omutesiteese. Essula esembayo egamba nti byamusobera. Tugitandise bwe tutya episode esembayo. Essaawa zaali ziweze 5 n'ekitundu ez'ekiro, Mbayiwa n'asituka n'ayambala. Namusisi eyalabira awo obulabizi nga munne ayambala, bwe yagezaako okumubuuza gy'alaga, Mbayiwa yeejuumuula bwejuumuuze nti gakulemye kwebaka ggwe. Webake. Yafuluma ebweru. Namusisi yakwatibwa nnyo ensisi, naye n'afuluma ng'alowooza nti munne aguddemu kazoolo olw'ebirowoozo ebingi. Mbayiwa bwe yatunulako emabega n'alaba Namusisi ng'amulondoola, n'amuboggolera nti ddayo mu nju ggwe, ngambye dda mu nju. Mukazi wattu bambi naye n'addayo mu nju kyokka ng'atidde nnyo. Ono lwayingira mu nju n'azuukusa bato ba Mbayiwa bonna, n'abategeeza nti mukulu wammwe afulumye, naye sitegedde gy'alaze. Bonna ne batuulaawo mu nzikiza kubanga akataala kaali kaweddemu amafuta. Mbayiwa bwe yafuluma yakwata eridda mu nfo y'ensisinkano endagaane mwe yaleka Doola ne gasajja g'aganyazi. Yasanga baagumbye dda era ne bamuvumaavunamu ne bamuvunaana awo nga bwe bamujerega nti omulimu gujja kukulema ggwe ogidde osookere ku butakwata biseera. Kale gunsinza aliwa bitono. Ne Mbayiwa bwe yeetonderera waawo teyalwa osonyiyibwa. Olwo bassempappe ne byolera. Bwe batuuka ku nju ya Kyannyanja, Doola n'abalaga omuwaatwa omupakasi bwe yali akubye mu lukomera. Bonna ne bayingira. Bwe baabagamaga awo ne balaba oguyinja ne bagussa ku kutiya gye bajja nayo. Agasajja 4 ne gagukulubeesiza mu kutiya yaago nga goolekedde ennyumba. Doola n'akwasa Mbayiwa ekisa ekyogi nga wembi bwebeera. Mbayiwa olwakikwatako ne yeesisiwala, kale n'abanga aterebukamu nti taasobole byakusala muntu. Eriiso lya Doola eryogi teryalema kukenga ntengere eyaleegudde mu Mbayiwa. Anti amatawaaza g'ebweru gaali geememula. Bwe baatuuka ku luggi lw'emiryango, Doola n'afulaasira basajja be ne Mukama akataawulirwa na mmese nti ojjukire nti bulijjo oluggi oluba okugwa bwe luti nga mugenda nalwo bulembwe. Ate oluyingira munda bwe Mbayiwa olaga ku kkono wewala ekisenge kya nnyinimu. Olumulabako oti tunga butunzi kiso, tomuwa kadde kulowooza ku kyakukola. Nze nja kugenda butereevu watereka ensimbi nzijjeyo. Bwe ŋŋamba nti ketu, mwenna nga mufuluma. Awo ekyaffe nga nkireese. Temukwate ku birala byonna kubanga biyinza okutulondooza. Bwe yamala okubatendeka bw'atyo n'ate n'aduumira agasajja agaali gasitudde ejjinja batandike okuwuuba ekkutiya nga bw'abala Mukama nti 1, 2, 3. Olwamala okubala nti 3 ne baligunda ku luggi ne lubwaguka bwebbwa era ne lugogomoka wansi. Oluggi olwagwa nabo ne bagenderako kannagguluba ne basaasaanira munda mu nnyumba. Naye bonna ekyabwewuunyisa kyali kimu. Oluggi bwe lwewuttula wansi, mu nju temwali atakiza ndulu yadde okuwoowoola, naye beekanga bwekanzi nga bawulira ebyasi by'emmundu nga byesooza. Mbayiwa olwawulira omwasi gw'emmundu ekiso kye yali akangabadde nakyo teyamanya na gye yakisuula. Yamala gadduma atyo kapaalo n'afuluma naye nga tamanyina gy'alaga. Wazira yali afuluma n'alaba ensawo entonotono enzirugavu eyali awo ku mmeeza, n'agikwakkulawo n'ayota nayo nga bw'agamba munda ye nti era kale ekinaabeera muno kyonna kye kyange. Kale yaddukanga naye nga si yadduka. Emabega gye yali ava ng'awulira amasasi gaseka buteddiza. Omupakasi weewaawo Doola yali amusuubizza siringi 10 singa obwakkondo bwabwe buyitamu, naye ku bombi yali yeesiga nnyo Kyannyanja okusinga Doola era kwe kumubbira ku nteekateeka ya Doola. Omupakasi yabalyamu olukwe, naye kye yakola
kwe kupangisayo abasirikale ab'emmundu abakuumi b'ekiro abatta bakkondo bonna. Mbayiwa yekka ye yawonawo. Nkubuulira ki? Dole essasi bwe lyamukwasa n'akoowoola nti Mbayiwa nfudde. Mbayiwa yali tannamyansa nnyo. Kale omulanga gwa Doola ne gumwongera okutya nti bamutegedde nga naye bwe yeenyigidde mu bubbi obwo. Wabula Kyannyanja ne basajja be erinnya eryo baali tebalitutte ng'ekikulu. Mbayiwa bwe yafuutuka mu nnyumba ng'apaala yatebattebako wano ne wali n'atandika okutiribira ate n'okumaga. Okutya bwe kwamuyinga emmeeme ye n'etandika okumunenya nti yakoze bubi nnyo okwenyigira mu kikolwa ekyekko bwe kityo. Mu kiseera ekyo yeerabanga mu maali ng'ali mu maaso g'omulamuzi awera ennemba n'ogw'obwakkondo. Yeeraba nga yeewozaako nti oweekitiibwa omulamuzi, omusango ngukkiriza naye nkusaba otunuulira ensonga zange mu buntu. Yeeraba bwerabi ng'ali mu kkooti. Ensi yatamiira ensimbi. Nali siyinza kugenda kukaluubirira yenna nti nina abantu bange awaka bendabirira mpaayo kuzza okubaliisa okutuusa lwe ndifuna omulimu. Mukama wange omulamuzi nali nsaanawo. Kale nsaba ondabule bulabuzi ate onfunire n'omulimu nneme kuddamu kubba. Byali birowoozo bye. Ebyo nno yabikomyawo. Muli ng'awulira atya nnyo era nga yeetamiddwa. Yatandika okutambula ng'adda ku lubalaza lw'edduuka. Yakka wansi n'asumulula ensawo alabe ebirimu. Yali yeesunga oboolyawo nti yandibaamu ssente zikyusa embeera ye. Naye kyamubuukako kubanga bwe yasumulula ensawo yasangamu mpapula zokka na kkalaamu. Yamala ekiseera ng'abitunuulira okutuusa lwe yayiwawo okutuusa lwe yayiiyaawo okuwandiika ebbaluwa 2. Bwe yamala okuziwandiika n'azikuba ensawo ye ey'empale eya ddyo. Ensawo gye yanyakula n'agireka awo n'atambula ng'ayolekedde omugga Nakivubo. Ebiseera byali bya nkuba ya Namutikkwa. Bwe yatuuka ku mwalo omunene ne yeeyambulamu ebyambalo bye byonna n'asigala ddala bukunya. Yasooka kuyimirira awo ng'alowoolereza. Yasalawo lumu n'amaguka n'agamba nti nze nkyagasaaki ku nsi kuno. Olwayogera ebyo n'abuuka lumu ne yeesolossa mu mugga okufaananira eddala enfa ya kitaawe bwe yali. Abantu ba Mbayiwa era tebaakuba kimunye ku mulambo gwe nga bwe kyali ku kitaawe. Obudde olwali okunyiimulamu buti, Namusisi n'agamba abaana nti kaakati katusitukiremu bannange bawenje oba bagwe Mbayiwa mu buufu. Bamala batambula gatyo nga tebamanyi ludda kwe badda anti nga Mbayiwa teyabagambyeko nti oba alaga wano. Bwe baatuuka mu Kampala okumpi n'omugga gwa Nakivubo, Namusisi n'alengera akakuukulu k'abantu abaali beekuŋŋaanyizza ku makyoko. Abamu baali basonga ennwe mu mugga wansi, abalala nga bakutaamirizza ku ngoye ezaali awo. Yagenda awagaanya mu bantu okutuusa lwe yasobola okulengera enkulukuse z'omusaayi ku kigulumo kya seminti nga zeetabiseemu n'ebisejja ebyeru ng'ebyobwongo ebyali bikaliridde. Abantu abaali awo nga beewunaganya, abamu nga bwe batunuulira engoye ezaali awo. Kale Namusisi bwe yasembera agenda okwetegereza ennyo nga ngoye za Mbayiwa. Taludde atandise okuzitaganjula. Mu kutaganjula okwo obupapula 2 ne busookamu ne bugwa wansi. Akamu kaaliko nti ya Namusisi, akalala nti ya maama ndi kuno. Yasooka kukwata akaaliko erinnya lye yenna ng'akankana n'akasoma nga kagamba bwe kati. Kaali kagamba nti mukwano Namusisi, ebintu binsobedde. Yamugamba nkuyiye era nkwabulidde. Ensanzi toweredde sikyagiyinza. Yamugamba nti mmanyi nkulese mu bulumi naye mbadde sikyayinza kukyebeera.
mbadde nkutya nga ne maama mmutya. Katonda tanjagala era simwesiga, ne balubaale banjabulira era mpawo omuntu n'omu ayinza kumbeera. Yagamba nti nessenzekka, n'ateekako erinnya nti Mbayiwa. Bwe yakamalaako n'alyoka atema omulanga, ne batuba omugenzi ne bassa okwo. Omusajja omu yalaba Namusisi takyasobola kusoma kabaluwa kali akalala, ye n'akanjuluza n'atandika okukasoma mu lwatu ng'agenderera okukasomera Namusisi awulirize. Naye Namusisi mu kiseera ekyo yali takyalina kyayinza kuwulira. Kaakabaluwa kali akaali akookubiri kaali kagamba nti, manga nzaala nkuyiye mu bingi, sente z'embuzi naziyiwayiwa zonna nendi okukubuulira. Bato bange bubadde onkwasiza ng'onneesiga nti naabakumaakuma nga mbayamba nga mbalabirira. Bannemeredde maama. Yagamba nti mmanyi obadde onneesiga ng'omwana omukulu era eyasoma, tisiireme kukuyamba mu bukadde bwo era ne mu bonnamwandu bwo, naye nkuyiye. Yagamba nti ensi ensobedde, enfumbiikirizza bweti mu kasonda era nenyigira awo nga sikyalina yadde bwekyusizo, nga sirina wennyima kugigumiikiriza yadde okugikangavvula oba kale okugikangako oba kale okugituntuza, okutuusa lwe ndabye ensinzizza amaanyi. Maama, ensi ensinzizza amaanyi, kwe kwewaayo ne netta. Yagamba nti weeraba nnyabo eyanyonsa, togenda kuddayo kundabako emirembe n'ennaku. N'ateekako nti Mbayiwa mutabani wo. Kale Mbayiwa bw'ati bw'alabise, afudde. Kyonna ky'oyagala okwogera ku katabo kano awo wennyini w'oba okyogerera, sijja kubuulira kyakwogera, naye bw'oba tolina kyakwogerera toyogera. Naye bw'oba olina ekyokwogera nga Mbayiwa bw'ati avudde mu bulamu bw'ensi eno mu mbeera embi bw'etyo, kale kyogere. Mpunzikidde wano akatabo kano akambayiwa ow'abayizi Walabye Kimagoba ye muwandiisi. Nze muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata ssente empya n'enkadde. Tusisinkane mu katabo akanaaba kazzeeko awangale Ssaabasajja Kabaka.